okuva lwe baafuna amawulire nti be bagenda okutegeka okulamaga kw'omwaka guno e Namugongo, ab'essaza lya Lugazi baatandikirawo enteekateeka babeere banjawulo okukira ku masaza amalala agaali gategese Namugongo ku ludda lw'Abakatuliki. Muno mwalimu n'okukola kwaya n'esanyusa abalamazi wakati mu nnyimba ezisuuta wamu n'okutendereza omutonzi olw'abajulizi ba Uganda. Twayita mu bwana mukulu mu bakulu b'ebifo bafaadha abakulira ebifo abakulira parishes ezo ne boogera ne ba music directors aba parishes ne batufunira abayimbi okusobola okufuna abayimbi 500. Tulina ennyimba 100. Akakiiko kalondebwa okubaganya ebirowoozo engeri gye bagenda okufunamu abayimbi abasukkiridde mu be balina. Nga tufuna ba music directors mu parishes ezo ne tutuula mu lukiiko ne tujjamu abamanyi music abali tekiniku abantu 10. Martin Ssenyonjo akulira kwaya ya Lugazi Diocese atugambye nti kwaya eno erimu abo bokka abakira ku bannaabwe okuva mu buli parish. Nga abakulu abakulira ebyokuyimba mu parishes ezo be batuweereza n'olwekyo twafuna cream okuva mu parishes. Twatandika mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde. Akakiiko ako akabatendesi 10 kagenda mu parishes ne tutendeka ennyimba ezo ze twalonda. Bwe twava ku parish level ne tugenda ku dinary level tugeze parish y'e Kiwanga, parish y'e Seeta, parish y'e Bukeerere, parish y'e Namiryango, Namiryango dinary. Etugamba kati oluno tugenda mu Namiryango dinary ne tutendeka eyo. Nga bwe guli omukolo gw'abajulizi nabo bayiyiza oluyimba olw'enjawulo olw'omuweereza w'essaza lya Lugazi omujulizi Posiano Ngondwe. Kyokka olw'okuba kati bano bajulizi ba ggwanga n'okusingawo bayiyiza ennyimba mu nnimi ez'enjawulo. Tuyina eza western, tuyina eziva mu north, tuyina eziva mu east, kwegamba ezitugatta, tuyina eze Nairobi, tuyinamu ez'aba Nigeria. Mu kusooka okutendeka bakukoleranga ku mutimbagano buli ddoboozi nga lirina gurupu ya WhatsApp mwe bakuŋŋaanira okwegezaamu. Bakola audios ne video olumu ku Sunday practice eba ya videos ng'atendeka nga bw'olaba ng'omutendesi wakola. Practices zaffe tuzikoze buli ddoboozi. Buli omu wafunira akadde oba budde bwa kiro oba ali mu nnimiro oba ali waka wonna wafunira akadde abeera akola okusinga lwe mulinda okukuŋŋaana mu kifo ekimu. Ebbanga eryo naliyita nga tewaliwo kikoleddwa. So wano buli muntu abeera akola abeera kituyambye nnyo. Kale obutaleka mijiji gyonna mabega kwaya erimu emyaka gyonna abakadde abato n'abavubuka. Omwana omuto ayimbera otunulira kwaya ffe tuyinamu abaana abato, tuyinamu abakulu, tuyinamu abali awo mu makkati. Kwaya egatta abantu bonna. Isaac Kiyingi wa myaka 14, Jovian Nantume wa 15 nga be bamu ku miti emito ejawandwako eddusu mu kwaya eno okukiikirira bannaabo abali mu myaka egyo. Ndi kumpi n'akayanja, ndi kumpi ne altar. Ya, kena kubeera masiivu. Kasaba nnonda nagamba nzaani kubanga ngenda yimbe Namugongo kuba nali mpulira omwoyo gwo gw'okuweereza nga njagala nange nyimbeko Namugongo ngambe nti ayi Mukama nange nayimbako Namugongo ate mbeye nga nze omwana omukwaba abayimbye Namugongo. Nawuliranga mutima nzaani okubanga nesunze ebbanga ddene okuyimbirako kwe Namugongo naye kakiseera katuuse. Bano bayimba eddoboozi lya soprano nange sirudde ne mbasaba okutuwaamu jjalibu.
kichilahia unodala natopikwista abaluwangula mwabaluwangula mwe mukulike mwaluwangula mukulike mwe mukulike. Abantu bano tubeebaza nnyo kubanga bebeteekamu ssente. Kati teebereza tulina abantu essaza lyaffe lituukira ddala ku kizinga, tulina ab'ebuvuma bava ku kizinga, ab'ekkoome, naye abantu abo bebeteekamu ssente ne beereeta. Ngawe mulabye essaza ne libalabirira mu kulya. Wezinawerera 3 mulomo nga bano bataka Namugongo ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki okwongera okwetegekera olwanga 3 June. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.